الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala okusasira kwe n'emirembe bigende nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatutumiranga bashira wa nadhira, eyajja okutuyigiriza eddiini yaffe n'obusiraamu, atuyigiriza ebyo binatugasa mu bulamu, ate era abeere nga atwewaza ebyo bijja tukosa mu bulamu. Nga bwe nkutira omutima gwange n'ejammwe, nsaba ffenna twongere okutya Allah subhanahu wa ta'ala, oyo yatulagira okubanga tumutya era n'agifuula entanda esinga okuba nti nkulu eri oyo yenna asuubira okudda eri gyali. Tukyagenda mu maaso n'okubaako n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bitugezaako kuba nti tweyigiriza. Tujjukanye kubanga ye nabbi w'omulembe guno, ebigambo Nabi sallallahu alayhi wa sallama bye yatuleetera byonna tulina okujja nga tubisomamu, tubyejjukanya nga tubitunuulira, kubanga mwe muli okuwona, mwe muli okwesiima okwagina emirembe guno omulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Bwe tunaba nga tutadde mulaka ku ebyo Nabi sallallahu alayhi wa sallama byayigiriza, byonna bye tugenda okukola tugenda kumaliriza nga tukola loosi, tugenda kumaliriza nga tuli mu buzibu obutakola ki, obutagambika. Kubanga bw'abanga yali nabbi alina okulengera ewala kwe yalina okusukka ku bantu ffe engeri gye tulabamu. Newankubadde nga oluusi bwe tuba tukola emirimu gyaffe omuntu ojja n'olaba nga oba oli awo waliwo ekisinga obulungi mu kulaba kwo okwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yayigiriza. Eyo bandabayo ng'omuntu naye ndabayo obwannabbi ate bayankizo. So nga wano gwe mu kulaba kwo okumpi oyinza okulaba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yayogerako ng'olaba nti ekyo tekijja kukola. Ate endabayo ey'obuntu gwe n'oba n'endabayo gwe n'olowooza nti ekyo gwe kyolabye ng'omuntu tikyekijja okukola. Naye byonna ebbanga lyetunaamala nga owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yatuyigiriza nga tubisudde mu guluka gye tugenda okukoma okubonaabona. Ebbanga lyetunaamala ng'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tetubiwadde kubirowoozaako na kubifumiitiriza, lyebbanga lyetugenda okumala nga ffenna tubonaabonera wamu. Omusomo gwaffe guno insha Allahu ta'ala ogwaleero kugenda kutambulira ku ashuhu oba omulugube. Omululu okweyagaliza okususse. Bw'obanga otunuulidde ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo Qur'an kyayogera ku kigambo mululu era ne kyewaza abakkiriza n'abantu tubeere nga twewala ekigambo mululu. N'ebigambo by'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabyo bingi ebyogera nga byewaza abantu okubanga tuleme kululunkana, nga bitugaana okululunkana, tuleme okubeera abaluvu abasusse, nti kigenda kutwonoonera obulamu bwaffe bwonna. Omululu mubi, kitendo kibi, yenna abeera akirina ne bw'oba nga okyogeddeko bwogezi era naawe owulira nga ddala ekitendo kibi. Waman yattasifu biha, na yenna aba atendebwa n'ekitendo ekyokuba nti omuntu oyo muluvu, omuntu oyo wattama, omuntu oyo buli kimu akyeyagaliza, olabira ddala nga ekitendo ekyo si kirungi. Ate nga ekitendo ekyo bw'oba otunuulidde n'okuba tookiwala, olabira ddala nga olwaleero byonna ebitutawaanya bwe biba nga byanfuna. Omululu okweyagaliza okususse kikoze kinene mu kututeeka oba oli awo mwene embeera ey'obuyinike, ey'obuzibu gye tulimu. Tulina okubikoonako tusobole okuba nti tuwona, kubanga tunaaba tetuwonye, bwe tunaaba tetubikoonyeeko na kubiteeka mu nkola tugenda kusigala nga tubonaabona. Naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu bulwadde bwe yasinga okutwewaza nti bugenda kutuluma, yatwewaza
obulwadde obw'omululu n'omulugube nti era bugenda kutuviirako ebintu bingi nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwakola ki bwayigiriza. Allah subhanahu wa ta'ala mu surat al-hashri aya ya 9 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim ti waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Eyo surat al-hashri aya ya 9 nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti waman yuqa shuhha nafsihi yenna anawona omulugube omululu gw'omwoyo gwe, abo bonna abanewala obuluvu emitima gyabwe ne bagijjamu obuluvu ne bagijjamu okululunkana, fa ulaika humul muflihun, abo bagenda okwesiima. bw'oba otunuulidde aya yo yennyini nga bwetambula, Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yenna anaatya obuluvu bw'omutima gwe n'abukomako, abantu abo be bagenda okwesiima. Ekisooka mu aya bw'oba ogitunuulidde eraga nti buli mwoyo gwa muntu yenna mulimu obuluvu, buli muntu yeeyagaliza ekisusse, buli muntu ayina byalulunkanira okuba nti afuna. ogwo gwe mutima gw'omuntu, bw'atyo omuntu bwe yatondebwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala olaba akugambye nti waman yuqa shuhha nafsihi, yenna anaakoma ku buluvu bw'omutima gwe, bonna abanaakoma ku buluvu bw'emitima gyabwe, fa ulaika humul muflihun, abo bagenda okwesiima. Buli muntu yenna bw'atyo yatondebwa, yeeyagaliza nnyo, yeeyagaliza buli kirungi kibeere kikye, yeeyagaliza buli kingi kibeere kikye. Oba oli awo yandyagadde n'ensi eno yonna ebeere ye. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo aba ayagala omutima gw'omuntu, omuntu nannyini gwo agukomeko, guleme kululunkana kisusse, kubanga bw'onooguta okululunkana gujja kululunkanira buli kintu kyonna. Ekinaagasa n'ekitagasa omutima gw'omuntu gujja kirulunkanira. Ekiyamba omulala nga ye tekimuyamba, omutima gujja kukyagala. Naye bw'onoobanga weekomyeko, kwekomako bukomi, omutima olina kugulwanyisa na kugusika guleme kugwa mu buluvu, gusobole okuwona obulwadde obwo. Olwaleero bw'obanga otunuulidde olabanga mu bimu ku bizibu bye tulina bye tutambuliramu olwaleero buluvu, bantu kubanga baluvu, buli muntu yeeyagaliza buli kirungi, ate ekitali kimu wabula ebirungi byonna ayagala yaba abikuŋŋaanya, ate wamala okubikuŋŋaanya ate n'atayagala kubigabako balala kubikola ki, kubigobololamu. Olwaleero bwe bulwadde obutuluma oba oli awo yemu ku nsonga esibye obwavu mu bulamu bwaffe ne mu ggwanga lyaffe. Agula ettaka, ayina essente ayagala agula ettaka. Ettaka bw'abanga aliguze ayagala ettaka lyonna libeere lirye. Bw'aligula n'alisibako sseŋŋenge, tayagalako muntu alimirako. Waliwo ebizibu ebirala ebitambula n'ebyo, naye n'abo abaagala okubba ebitali byabwe, abaasenzebwa ku mataka, era nabo obuluvu bwe bubatawaanya. Kati obuluvu butawaanya nannyini ttaka, ne butawaanya n'oyo yalisengako. Eyalisengako ayina ow'omululu, buli kaseera ali ku ttaka lya munne, naye agenda yeeyongeza, agaziwa naye watali wawe olw'obuluvu. Okitegedde? Naye nannyini ttaka bwajja naye n'aleeta amaanyi mangi, naye n'agamba nti mu ttaka muliveeko, wadde sigenda ddirimirako, wadde sigenda ddikolerako kintu kyonna, naye ettaka muliveeko. Kakati naye ettaka n'alisibako sseŋŋenge n'alitaayiza, abadde balimirako ne bukya ku makya nga tebakyasobola kulima, abo emmere bagenda kugijjawa, sikufi z'abaana bagenda zijjawa, essente zigenda okubayamba mu bulamu baba bagenda kuzijjawa, kubanga bwe badde bakolera baggaddewo.
olw'obuluvu ono yaluvuwala gwe baali baziseeko neyefuula nannyini oluvannyuma ne nannyini naye naluvuwala naye namugoba obuluvu. So olwaleero byebyo ebimu ku bituluma obuluvu obufaananako butyo. ne bwoba ogenze mu butale era osanga nga obuluvu nayo gye buli. Omuntu ali mu katale naye ajja n'aluvuwala n'atayagala kusasula, naye ng'ate ayina ebintu byakozesa byalina okusasulira. Embeera bwetyo bwejja oba bwetuuka awo ate n'omulala omugagga najja omuluvu naga nti akatale kaba kalimye okugjamu ssente, nze mukampe, nze nja kukasoloozaamu ssente olw'obuluvu, kubanga ate omugagga yandiba tagenda mu katale kusoloozaayo mpooza. Naye olw'obuluvu obuli mu mitima gyaffe olwaleero, buli muntu mu kifo mwali mwakolera olaba ng'ayina obuluvu bwaleetamu. Kati ate olulala ekyo ne kireetera embeera endala okubanga zijja zikyuka. Omuntu ayagala abeere ng'akola naye ng'ate kyakola tayagala kusasulira waali, tayagala kusasulira byakozesa, tayagala kati obulamu buba bugenda kutambula butya? Ebivuddemu obuzibu bw'amaanyi. Omuntu ali omulala ayinza okuba nga alina ekifo kyalimu nga oba kya bukulembeze, kabeere bwero si wano, oba bukulembeze eki, oyo naye n'akiremeramu naye tayagala kuvaawo, yeyagaliza yekka. Ne muzaalibwa, ne musoma, ne mukula, nammwe olumosi ne mukaddiwa, nga oli naye ali mu kifo ekyo naye agaanye okukola ki? Naye agaanye okukita. Obulamu bwaffe bwe butyo bwonna, emitima gyaffe bwe gityo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagitonda. Naye omuntu aba alina kukubirizibwa oba omuntu akubirizibwa okukendeeza ku buluvu obwo ensi esobole okuba nti etambula. Hadithi ya Jabir radiyallahu anhu agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama yagamba, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti ittaqu dhulma, abanga abantu mwewale nnyo obulyazaamaanya, mwewale obulyazaamaanya. Naga nti fa inna dhulma dhulmatun yawma alqiyama, kubanga okulyazaamaanya abantu kubajja balyazaamaanyamu bannaabwe engeri abantu gye bajja balyazaamaanyamu bannaabwe. Akola embeera ewaka engeri gyalyazaamaanyamu abantu be, taata bwalyazaamaanya abantu be, maami waka bwalyazaamaanya abantu be, omukulembeze bwalyazaamaanya bakulembera, abakulemberwa engeri balyazaamaanyamu ababakulembera, abasuubuzi engeri gye beeryazaamaanyamu. Byonna ebyo Nabbi sallallahu alayhi wasallama byayogerako ti ittaqu dhulma, mutye obulyazaamaanya, fa inna dhulma dhulmatun yawma alqiyama, nti obulyazaamaanya bizikiza yawma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yabiyita bizikiza, nti buli bulyazaamaanya bwonna omuntu waba akoze bugenda kumuviirako okuba n'ekizikiza, nga tagenda kusobola kulaba gyalaga. Nga bwe tukimanyi nti ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza abo abagondera emirimu ebiragiro bye wakubateerawo ekitangaala basobole okutambula nga balaba. Naye olw'obulyazaamaanya bugenda butumalako ekitangaala hatta fil haya, ne mu bulamu buno obulyazaamaanya buleeta enzikiza mu bulamu bw'omuntu, kubanga alyazaamaanya ekiddako oluvannyuma lw'okulyazaamaanya kuba kudduka, kwekweka, kugenda kudduka, kwekukuma. Yalyazaamaanya naye ate ali mu kwekweka, tasobola era kukola, ali mu nzikiza. Bw'alaba gundi nadduka kubanga amubanja, bw'alaba gundi nadduka kubanga amubanja, kubanga yatwala ekintu kye, kubanga yamuwala natamusasula. Abeera buli kaseera mu kubutaabutana, kabeere mu buno obulamu obw'ensi. Ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'agamba nti wattaku shuha, ekirala mutye nnyo obuluvu, mwewale obuluvu. N'agamba nti fa inna shuha, kubanga obuluvu ahlaka man kana qablakum, bwazikiriza abo abaaliwo olubereberye lwammwe. Hadithi endala, ahlaka man kana qablakum, bwazikiriza abo abaaliwo olubereberye lwammwe. Ki bwabaleetera ki?
nabbi sallama agamba ti hamalahum an safaku dimaahum, omululu gwabatuusa ku kuyiwa emisaayi gyabwe. Wastahallu maharimahum, ne bakola n'ebyaziyizibwa olw'obuluvu. Hamalahum an safaku dimaahum, nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam bagamba nti obuluvu bwatuusa abantu okuttiŋŋana lwa buluvu. Era ne bwoba otunuulidde olwaleero entalo ezigenda mu maaso mu nsi yonna, entalo zonna n'abazivujjirira mu nsi yonna, bonna zonna zitambulira ku buluvu. Buluvu, omuntu takyafa ku musaayi gwa munne, omuntu takyawa bulamu bwa munne kitiibwa olw'obuluvu. Ekyayagala okutwala alabanga kyekigenda okumuyamba mu nsi. Amawanga gasitudde ebyokulwanyisa, ennyonyi, emizinga, amawanga ne gagenda galumba amawanga amalala olw'obuluvu. Kubanga banakuba eggwanga eryo, eggwanga erimu lijja kutunda ebyokulwanyisa, naye n'abantu bafa. Naye olwokuba ye ayagala okutunda ebyokulwanyisa tafaayo olw'obuluvu buli. Ansafaku dimaahum, obuluvu bwatuusa abantu, amawanga okusitula ebyokulwanyisa gagende gatte, gagende galumbe amawanga amalala. Ago mawanga eyo levo ya mawanga. Oli nga tafuddeeyo oba kuba nsi gisaanyaawo, kasitaba nti agenda kufunawo ekkubo mwagenda okufuniramu ebyobugagga. Hamalahum an safaku dimaahum, obuluvu bwaleetera amawanga okuyiwa emisaayi gy'abannaabwe. Bantu nga tebatunuulidde kyoba ki? Obuluvu buleetera abantu okunyaga ebintu ebitali byabwe. Buluvu, omuntu akuwadde emaali ye ne mwesigaŋŋana, ogende okole ofuneko, ate ddala n'ogenda n'okola n'okufunako n'ofunako, essente za muno n'ozigaanira. Buluvu. Olwaleero bwe bulwadde obututawaanya, nti obuluvu obwo bwatuyingirira. Buli muntu n'afuuka n'asiwa mukange. Tekyali muntu akyayagala munne kukozesa kintu kya mulala. Tekyayagala muntu mulala akozesa kintu kye, kubanga bw'anaakimuwa tekijja kudda. Naye ng'ebbanga lyonna abantu badde batambulira mu buntu bulamu ne bakola emirimu gyabwe. Ababadde batunda emmwanyi badde basundira mu mabanja, bwe bafuna ssente ne bazzaayo. Abasuubuzi ba ppamba, abasuubuzi b'emmwanyi, abasuubuzi ba kasooli, abasuubuzi b'ebintu byonna. Naye omululu bwe gumaze okuyinga abantu, nga buli muntu omululu gumutuddeko, obuzibu bwonna bwagwa. Obuzibu kati olwaleero ne tusanga nti omuntu takyasobola kubaako kintu kyakola okuggyako nga alina ssente mu ngalo, kubanga obuluvu bwaleeta obuzibu. Ayatwala ekya munne tayagala kizza kyeyagaliza. Watwala ssente za munno, fo ky'okuzizzaayo, ate gwe ogenda kugula poloti, ogenda kugula mmotoka, ogenda kuzimba nnyumba. Ogwe mululu. Ekyo ekintu si kikyo, eyo emaali ya mulala. Byonna nga bw'olaba olwaleero, ebitongole bya gavumenti, ebitongole by'ebwannakyewa, n'olaba nga buli muntu waatudde ayagala kusika buli kimu kyonna ng'ateeka mu maaso ge, nga tafuddeeyo oba ssente z'abalwadde ezayagala kulya buli, oba ssente z'abanaku ayagala kulya buli, ssente z'abakateyamba ayagala kulya buli. Agamba nti hamalahum an safaku dimaahum, nti obuluvu bwaleetera abantu okutta bannaabwe ne babatta. Agamba nti wastahallu maharimahum, n'emizizo gyonna abantu emizizo gye baali baziza olw'omuluvu, omuntu takyafaayo nti kino kikyamu, tekyetaaga muntu kubanga akikola ki, kuba nti akikola. Obuluvu obwo bwe buleetedde abantu okuba nti emitima gyabwe tegikyayagala na kuwaayo
mu lya Allah. Bwabanga mugagga ng'oyo ng'alina zaka, ezaka eyo tayagala kutola mu maali ye, tayagala kutola mu zaka. Lwa buluvu buli Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde, naye atayagala ajjemu 2.5 mu byobugagga bwe mu mwaka omulundi gumu abizzeeyo eri abantu abalala n'abatalina bafuneko. Naye olw'obuluvu omuntu ne zaka tayagala kugiwa. Kati bw'amala okugaanira zaka n'abaavu ne babeera nga nabo baavu nnyo, kati embeera neetabuka, alina essente nnyingi naye era olwaleero mulaba nga naye era obulamu bwo nabwo tebunyuma, naye atambulira mu mmundu, atambulira mu mbwa ze zimukuuma, ewaka tasobola kuggulawo kwetaaya, tasobola kuggulawo kunyumyako n'abantu balala, wadde ow'omuliraano amwekengera, kubanga essente naye yazeetuumako yekka, tayagala zisaasaane. Newaka abantu abagobyewo n'ab'emikwano takyagala bajjewo. Obwo ebyo byonna biva mu buluvu. Alina ssente naye teyeyagala, kubanga n'ababbi nabo bangi, baagala essente nnyingi z'alinako nabo bazikendeezeeko, kubanga nabo bagamba olw'okuba tebalina, balabanga essente zaabwe nti ono yazikola ki, ti ono yazirina. So senga tuba waman yuqa shuhha nafsihi, senga omuntu agezaako okukendeeza ku buluvu bw'omutima gwe, bw'abanga afunye n'awaayo ku bateesobola, bw'abanga afunye n'awa zaka, bw'abanga ateeddwa mu kifo ekyobuvunaanyizibwa n'abanga tatwaliramu bitali bibye, olaba nti oba oliawo ensi n'obunkenke n'obwavu obususse oba oliawo bwandibadde bukakkana, buli muntu n'abanga akola ki, n'abanga awangaala bulungi. Ewaffe mu busiraamu omuntu kasita owuliranga omutima gwo gususse okuluvuwala, bakugamba webulire na bino ebintu ebisatu. Ekigambo ekisooka alqanaa bilyasir au bilqalil, omutima gwo gumatize, gukkuse n'ekitono ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akusobosezza okufuna, gukkuse nakyo. Ebirala ojja kubita kasooka n'ogukkusa, kubanga emaali tegasa. Abantu baguze ettaka square miles and square miles, naguno gwako mutannaba kukola ki, tannaba kukkuta ttaka. Abantu bakuŋŋaanyiza ssente ne bazitereka mu mabanka, ne bazimba amayumba, ne bazitereka mu mayumba mwe basula, naye naguno gwaka, era bakyayagala essente okuzikuŋŋaanya. Kati bw'otekkusa ogenda kusigala nga buli kaseera obonaabona n'omululu nga gukutawaanya. Ekyokubiri nti bidduha, omuntu olina kugenda mu maaso nakusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutaase obuluvu obwo busobole okuba nti bukola ki, busobole okuba nti bukuvaamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatuyigiriza ebintu bingi. Bw'oba osomye edduwa zitosoma ku makya n'akawungeezi, Nabbi sallallahu alayhi wasallama tusoma edduwa eyo ejja kuwonya ebimu ku ebyo. Allahumma alima alghaybi washahada fatira as-samawati wal ard rabba kulli shay'in wa malikahu rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslimi. Abdurrahman ibn Awfi radiyallahu anhu kana kathira ma yad'u, yasabanga nnyo Allahumma qini sharra nafsi, ay Allah nkusaba, shuhha nafsi, ay Allah qini shuhha nafsi, ay Allah nkusaba omponye obuki, obubi bw'omululu bw'omutima gwange. So buli kaseera omuntu ekyo oteekeddwa okuba ng'okimanya. Ate era njagala okimanye nti la yajtamiu imanun wa shuh. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti wala yajtamiu imanun wa shuh, omululu tegukwatagana, tegusobola kwegatta na bukkiriza ne bubeera mu mutima gw'omuntu omu. Imma obeera na bukkiriza nga tolina mulugube, oba okubeera n'omulugube obukkiriza ne bubeera nga bukola ki, ne bubeera nga bukusuba. Waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obusobozi okusobola okukendeeza ku mululu oguli mu mitima gyaffe, tusobole okuba nga ffenna tuwangaala bulungi, ffenna tusobole okwagaliza bannaffe ebirungi. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.